Eddwaliro ly'Eklezia erya St Francis Hospital Nagalama mu disitulikiti ey'e Mukono nga liri wamu n'abasawo abakugu ab'amagumba litegese olusiisira lw'ebyobulamu okulongoosa abalina obuzibu ku magumba. Dr Jonathan Sebugwawo ng'ali wamu ne Dr Moses Kakyama be bakulembedde enteekateeka eno emaze wiiki 2 ng'eyinde era agamba nti balongoosezza abalwadde ba bbunwa 20 nga bamukyusiza ne babateekamu ow'ebyuma so nga n'abalwadde abalala ab'amagumba okuli abamenyeka emikono amagulu n'ebirala mbaweza 30. Tugenda kukola ku balwadde 50 betulongoosezza nga mwabo mulimu abalwadde 20 betukyusa ebbunwe n'abalwadde abalala 30 bamenyeka enmenyeka ez'enjawulo. Omu ku balongooseddwa Paul Kizantege omutuuze w'e Namyoyo agamba nti yagwa akabenje emyaka 9 egiyise ng'abadde mu bulumi. Mpulira ng'ajja kuba bulungi singa wali wembadde mu bulumi bungi ng'ebirimi byange bikolera mu bulumi nga siina mirembe mu bulamu naye kati nkulu essuubi. Nafuna obulema buno kubanga namenyebwa abatemu abava mu nsiko ne banninya ne bamenya wano mu kugulu. Tusalo ennajja bano ne bakuba bifaananyi ne bakizuula nti mu hiipu ekuli eggumba eryamenyeka. Abasawo bano bakoledde wamu n'abakugu okuva mu ggwanga erya Bugirimaani era nga n'abantu basiimye ababaddukiridde n'obujjanjabi. Discussing with Dr Jonathan, maybe we continue with camps.